Nkwanirizaako mu programu eno Church Before Church era nkulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Lunaku lwa Sunday Mukama yebazibwe ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa mukaaga omwaka 2026 gwa Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo wiiki eno yonnyini gye tulimu ebaddemu ebintu bingi ebitambudde. Naye ekimu kubikuta amawulire, ekimu kubikuta internet, ekimu kubitambudde mu nsi yonna kwe ye report oba okulaga ebyava mu ndagabutonde oba giyite DNA ey'omugenzi Paulo Kafeero. Abantu bangi bagyogeddeko mu ngeri ez'enjawulo. Abantu bangi bakaabya amaziga. Abantu bangi banakuwadde. Abantu bangi boogedde ebikikinika ebisongovu eby'okumpi n'ewala. Mpuliriza bulungi. Abaana bagenda ku musaayi nga bali 35. Abaana 10 ne badduka tebakkiriza kubajjako musaayi. Abaana 25 ne babajjako omusaayi. Abaana 4 bokka be baayiseemu. Abaana 21 ekyuma ne kibawandula ng'omusaayi gwabwe tegukwatagana gwa mugenzi. Ako kakootinge bulungi. Omusaayi gwabwe nga tegukwatagana gwa mugenzi. Tugende mu maaso. Naye mpuliriza bulungi. Omu ku baana abaggiddwako omusaayi baamubuuzizza oyina emyaka emeka? N'agamba nina emyaka 42. Ekyo kyewuunyisa. Era bwe yayogedde bw'atyo ne ŋŋamba mukyala wange nti ekyo tekisoboka mwana oyo kubanga wa Paulo Kafeero. Lwaki? Kubanga omugenzi yagenda okufa nga alina emyaka 36, yakamala emyaka 19 bukyangaafa okuva mu 2007, gy'emyaka 55. Kati emyaka 55 bw'oyawulako emyaka 42 kitegeeza nti omugenzi aba yamuzaala alina emyaka 13. Ekitasoboka naddala eri omwana ow'obulenzi. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, ebyo byonna nga bigenda mu maaso, omwana oyo yennyini olwaleero waliwo famire eri mu ttoola eyo nga baga nti mwana waabwe yababulako ebbanga liyise, babadde tebamanyi gy'ali, bamulabidde mu mawulire. Kaakati wuliriza bulungi, eyo yonna neetoolodde nga nina kyenkuleetako era nga nina omulamwa gwendeeta gy'oli. Nkubuuza ekibuuzo, njagala oyanukule leero, gwe olina bukakafu ki nti oyo gw'ekiyita kitaawo ye kitaawo? Bassebo ne bannyabo, ekkanisa ffenna tumanyi bulungi nti Katonda ye kitaffe. Tumanyi bulungi nti Katonda ye kitaffe. Naye njagala kubuuza ekibuuzo, okakasa singa wabaddewo okukebera olwaleero endagabutonde yo n'endagabutonde ya Katonda biyinza okukwatagana? Bwe weekebera, bwe weetunuulira, kituufu wandiba ng'oli muweereza, kituufu wandiba ng'oli mubuulizi wa njiri, kituufu wandiba ng'oli musumba, kituufu wandiba ng'oli gwe ssaabakebezi, chief usher, wandibanga gwe ow'omusumba amazzi g'okunywa, wandibanga gwe ovuga omusumba era oli w'amaanyi, wandibanga gwe okola ebintu eby'enjawulo, guwagula amadirisa g'ekkanisa, okoze byonna. Naye ekibuuzo, omusaayi gwo gusobola okukwatagana n'ogwa Katonda? DNA eyo ddala esobola okukwatagana n'eya Katonda? Olwaleero singa bakebedde. Kino kyandaze bassebo ne bannyabo nti ku lunaku luli olw'enkomerero wagenda kubaawo okukaaba. Abantu bagenda kukaaba. Kino kwe kuvunula kw'ebigambo bye nsoose okwogera kwonna. 10 abaatuuka wali ne badduka, abo batwale nti be bantu abatali balokole, bayita abasiraamu, bayita abasamize, bayita abantu abatakkirizangako Kristo. Abo tebagenda kuyimirira musango kubanga gwo omusango gugenda kubanga gwabasinga dda. Naye waliwo bano abagamba nti tuli baana ba Katonda, waliwo bano abagamba tuli baweereza be. Okumanya DNA yatabuse n'omusika yennyini yamugobye. Si mwana, baamuteekawo naye si mwana. Kati naawe oweereza,
oweereza Katonda, omuweereza mu kuyimba, oweereza Katonda mu kusinza, gw'osiimula kanisa, enzigi n'amadirisa ebiri mu kanisa ye wamugwa bigula, entebe y'omusumba guwagigula. Weebale. Naye ekibuuzo, abange singa ku lunaku luli nga bakebera mu bitabo eby'obulamu, onooba mwoli? Onoobamu mu bitabo eby'obulamu? Okufaanagana si kibi, naye okufaanagana tekitegeeza nti oli wa luganda na muntu. Okufaanana abalokole si kibi. Weebale weeyisa bulungi ng'abalokole. Era buli muntu bw'akulabaga nti gundi oyo ya munnange alinga abalokole, beebale kubikuyita. Naye ekibuuzo wadde bakubikuyise mu kitabo eky'obulamu mwoli? Mwoli mu kitabo eky'obulamu? Ku lunaku luli nga babikula ekitabo eky'obulamu, amannya go gagenda kusangibwamu? Kyekibuuzo. Nze nalabye abantu nga baagala kugwa ddalu, nalabye abantu nga bagenda kugwa ddalu nga bonna babuyana buyani bali bagwa eno n'eno, anti nga babagambye temuli baana ba mugenzi. Olaba kyalumya abantu nga muntu olwo gwe bw'otalisangibwa mu kitabo ky'obulamu. Bayibuli esomesa bweti mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri lwa 5, Bayibuli egamba bweti nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge. Ekifaananyi kye balina kya kutya Katonda, nga bw'olaba omusajja oyo bw'omutumira bw'oti ekifaananyi afaanana omugenzi naye alina emyaka 42, omugenzi yandibadde alina 55, yamuzaala alina 13. Abantu bafaanagana. Waliwo omuyimbi omu afaananawo Nalebo Nambooze. Abantu bafaanagana, naye kitegeeza nti baluganda. Abantu bafaanagana, okumala bafaanagana, waliwo neyeesiba ku Nalebo Nsereko ne batuuka n'ogenda ku DNA nga bafaanagana, naye kennyini abalaba nga bafaanagana, naye ekyo tekitegeeza nti baluganda. Kati okufaanana abalokole tekikufuula mulokole, okukuŋŋaana n'abalokole tekikufuula mulokole. Osobola okuba ng'okulidde mu kanisa naye nga tolokokanga. Ndi wano okukutegeeza muganda wange, waliyo DNA ey'eggulu. Olunaku luli Bayibuli eyogera, ebitabo bigenda kubikkulwa mu kitabo ky'okubikkulirwa essula ya 20:12. Nendaba abafu abakulu n'abato nga baleeteddwa mu maaso g'entebe, ebitabo ne bibikkulwa, n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa, kye kitabo eky'obulamu. Olunyiriri olusinga okuntiisa lwa 15 lugamba na buli muntu yenna atalabika ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriti nga kwe kufa okwokubiri. Njagala kuleeta kibuuzo gy'oli, erinnya lyo gye riri mu kitabo ky'obulamu? Kituufu okuŋŋaana n'abalokole era baakusabira juuzi n'ofuna n'ekyamagero. Omwana gw'obuusabuusa, emmotoka gy'ovuga, ennyumba gy'ovuga, bulijjo okiwera n'obujulizi nti omusumba bwe yakuteekako emikono Mukama n'akola ekyamagero. Ekyo Mukama yeebale yakikola. Naye ekibuuzo, mu kitabo ky'obulamu mwoli? Mwoli mu kitabo ky'obulamu? Bano abaana waliwo gwe nalabye ow'enviiri entiitinge akulidde awo, kirabika yabadde akuuma n'olujja nga taliimu. Si y'omu ku baana, newankubadde waakulidde. Okukulira mu luggya lw'omuntu tekikufuula kuba nti oli mwana we. Kati gwe okuze n'abalokole, wayiga n'enjogera yaabwe, wayiga n'ensaba yaabwe, wayiga buli kimu okimanyi, naye ekibuuzo, oli mulokole? Mu kitabo ky'obulamu oli? Wawandiikibwa mu kitabo ky'eggulu? Oli mwana wa Katonda ddala? Bassebo ne bannyabo, wagenda kubaawo emisinde ku lunaku olwo, wagenda kubaawo amaziga ku lunaku olwo, wagenda kubaawo okwejjusa ku lunaku olwo. Abantu nga bakutte ku ttama ng'agamba nti kale singa nategeera, singa namanya. Bali 10 bo baafubuutuse, badduse, tebaalinze, beeba batalokose. Abo bo tebagenda na kulinda, emisinde gigenda kubeeyimirira nga bagenda luddawa? Mu Geyeena. Lwaki? Kubanga bo tebagenda na kuyimirira. Bajja kutuuka wali nga tebeetaaga na kubakebera, olwedde bo bagenda kubanga bavudde ku nsingo omusango gwabasinga. Naye mbuuza gwe agamba nti ndi mulokole, mbuuza gwe agamba nti ndi mukristaayo. Bayibuli egambye nti balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye beegaana amaanyi ge.
kituufu erinnya bakutuuma lirabika ng'ery'ekikristo lya mu bayibuli gwe Pawulo naye mbuuza yiriza eyo yaki bakutuuma erinnya gwe Peetero naye mbuuza essabo lyaki eryo ly'olina emmanju ekituufu oyina erinnya gwe Josefu omuntu bw'akuwulira ddala ng'oli mu kifaananyi kya taata wa Yesu yamutwala e Misiri nga baagala kumutta naye ekibuuzo walajja oyo waaki mbuuza bubuuza ebigali wansi w'ekitanda bikolayo ki mbuuza bubuuza musajja gwe n'omukazi gwe kituufu oyina erinnya ddungi naye kyenjagala okumanya abakazi abo b'olina entuumo yaki olinga asuubula abasuubule so ng'ate bayibuli esomesa mu kitabo ky'Okubikkulwa essula ya 14:13 bayibuli ega nti wandiika nti balina omukisa abo bonna n'empulira eddoboozi nga lyogerera mu ggulu nga ligamba nti wandiika nti balina omukisa abo bonna abafu abafiira Mukama waffe Yesu okutanula leero balyoke bawumule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo buli kikolwa kigenda naawe ezo embuto ziwaakajja mu bigenda naawe kiki olina okukola kaakati kwe kwenenya ogwe maaso ga Mukama omugambe Mukama sonyiwa obutali butuukirivu leka amanya ge gawandiike mu kitabo ky'obulamu ku lunaku lwe bagenda kuyita mannya bwe tulowooza nti bino byawano ku nsi bikomaawo nedda bagenda kukebera linnya ku linnya ddala oli mwana wazaalibwa omulundi ogwokubiri oba weerimbika bwerimbisi oba okuziza bukuza malevu n'onywa ne walagi ofaanana omugenzi bagenda kusoma linnya ku linnya tobiyita bya muzannyo wagenda kubeerawo okukaaba ate ekisinga okunewusa kye kino era nti newankubadde ddiini yagize era waliwo abakyawolereza omanyi bakole bwe bati era ng'ensi bweri nti oli bamukwatira mu bubbi ne bamukuba ne bamutta ng'ali mu bubbi oba ne bamukuba ekimundu n'afa ne bamukuba essasi bannaddiini balyoka bateekako amagandula ne bajja abadde muntu mulungi nyatazikawo era omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwa ekiwumula ekyemirembe agulamuze ekisa kaakati muve mu muzannyi DNA ey'eggulu ate yo nkambwe ennyo okusinga eno gye baakoze olina kwekeberera wano nga bukyali amannya go bwe gaba tegali mu kitabo kya bulamu bagateekemu ogambe Mukama ampandiika mu kitabo kyo wandiika amannya gange mu kitabo kye eky'obulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaagaliza sande ennungi emirembe gibeere nammwe nze mukwano gwo John the Preacher